Tuli ku musomo gwaffe Yesu Kristo mu Busiraamu. Guno gwe musomo gwa 3 Nalabanga faaza kigonya yali faaza muzito yavanga ebisanja okujja ku kitundu ewaffe okusabisa emmisa ku St. Anthony Gayaza Bridge yagiranga mu Kavoxwagen ne mukamanyi kali ak'obutama. Bwe yatuukanga ng'ateeka waliki ng'ateekawo entebe ye abaana nga bajja nga bafukamira awali nga bozibiriza nga batandika okulombojja nze nakoze kino nga muteekako omukono genda mwana wange nkusonyiye genda mwana wange nkusonyiye faaza kigonya genda mwana wange nkusonyiye twakiyitanga okwejjusa okwejjusa subhanallah eyo tauba mu Bukatoliki kwe kwenenyeza Allah mu Bukatoliki ogenda wani faaza era abeerawo yekka kubanga eno sawa ya tauba abantu baleke kuwulira majano gabaki gaba yeyawulanga kuba ne bamuwa entebe wali ku staff room awo yawaliwo kashedi awateeka entebe ye wena mubeere eri azze kusonyiwa avudde ebisanja ajja okusonyiwa. Allah kyatugamba nti wala yatakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah tuleke kwerondamu twekolemu omulimo kwata abamu muffe tutandike okubasinza tulekewo Allah. Mu Busiraamu teriyo yenenyezebwa okujja kani Allah no marogama Nabi Muhammad tusonyiwe tusigala mbuki tusigala mbusiraamu kubanga okwenenya kiri mu bintu ebikolerwa Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Genda ku nsonga tugenda okulaba olwaleero ku nsonga y'okuzaaza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndaba wano Seka Lukman ngontunuulidde olinayo ensonga. Nze Lukman Segawa yali Vincent Segawa. Alhamdulillah kakati bwe twabanga mu ekereziya twalinanga akayimba naye nga tetufumiitiriza wabula nga tuyimba buyimbi binyuma nti wanjagala nnyo mukama wange wambita lugaba nze atalina bwendi mu maaso go n'okkiriza mbo mwana naye ogenda okuwulira nga obitegedde nti ddala eryo kkubo lya kutyoboola kitiibwa kya mutonzi. Nendokoka nengenda okulya ne mbulokole nga tuga mu linnya lya Yesu ndi mwana, mu linnya lya Yesu ndi mwana. Ogenda okulya nga sitiiru basigadde bagamba nti Katonda alina abaana. Weebale Yesu, weebale Katonda wange. Ne bisigala okugamba nga budde bwonna kutyoboola butyoboozi kitiibwa kya mutonzi. Kakati abalungi ab'ebitiibwa omusomo oguwedde twabaddeko introduction ne tulaba ensobi y'okubeeranga abantu bazaaza ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ne tweyambisa akaseera ako okubeera tulabira ddala ezimu ku ayati eziri mu Qur'an eziraga obukyamu n'obubuze bw'okuzaaza ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wabula teweerabire twabadde mu musomo ogwakulembedde oguwedde nti nno twabadde tuli mu kulaba Abayudaaya abali mu Madiina abo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama be yasangayo e Madiina abakoola abazza eri okubeera nga bakkiriza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati abantu abo Abayudaaya ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabatwala ekiseera kiwanvu ddala mu Qur'an okuviira ddala ku aya eyo ya bani Israel dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Abalungi mukimanye nti okuvaawo okutuuka ku nkomerero y'ejjuzu esooka mu surati al-Baqara empapula ziringanga kumpi 7 awo wonna Allah subhanahu wa ta'ala ali mu kunnyonnyola abaana ba Isirayiri Abayudaaya abali mu Madiina nga bwakoona mu katono ne da'wa ekoola n'Abanaswara abagoberezi ba Kristo okutuukira ddala ku aya ga tilka ummatun
qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Awonna abadde mu kualaja abantu abo kyenjagadde muno kyekiriwa nti gwe omusiraamu yitaaga ogazibwa ku nsonga eyo ku bantu bano, beeranga osoma awo mu bugazi. Teyakoma awo ekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'atandika nabo ejjuzu ey'okumeka, ejjuzu ey'okubiri, sayaqulu sufahau minan nas wa humul yahudu bittifaqil mufassirin. Be bayahudi bagenda gamba ababuyabuya mu bantu, ategeeza abayudaaya. Ekyo nno nga bannatafsiri abavuunuzi bonna bakyegattako nti nno basufaha bali wano humul yahud be baki. Allah aleeta amasala ag'okukyusa qibla, okukijja Baitul Maqdis, okukizza Luddawa, okukizza Makka. Era Allah atutwale okutwa ko aya egamba nti alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnaahum. Abo Allah subhanahu wa ta'ala byawe ekitabo bamumanyi bulungi, yani Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga bwe bamanyi abaana baabwe, yani mawsuf bidiqqa fi kutubihim. Owekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala yamunnyonnyola mu lunnyonnyola olugazi mu bitabo byabwe. Allah subhanahu wa ta'ala au natuyingiza masaili amalala, natwala mu sawm, natwala mu hajj, natwala okutuusa natukomyawo era eri abayahudi. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufu hadhara al-maut faqala lahum Allahu mutu thumma ahyahum. Natwala mu kyafaayo kya Jarut ne Talut ne Nabi Daud alayhi as-salatu was-salam. Ekyafaayo twakiraba mu bugazi mu misomo ejakulembera mu Ramadani eyaggwa. Ekituyingiza mu asuru al-muluk, kyekyali kituyingiza mu rijimu oba reyini y'obwakabaka bw'ababani Israel. Aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Awonna wali ku babani Israel, yani surat al-Baqara nijja ekubako okubeera nga owekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakola hiwar, annyonnyola olunnyonnyola olugazi abaana ba Isirairi abayudaaya abali mu Madina, nabo bonna abajja okutukibwako ddayo mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga balaga obubuze bw'embeera gye bawangaliramu mu kubeera nga baalijekitinga baagaana nabbi wa Allah Isa alaihi assalatu wassalam, ne bamala ne balijekitinga ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Era nga nowanda kyali tekyewuunyisa kubeera nti nno bajjuuza abayudaaya bajja gaana ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, kuba Allah yagamba fama kanu liyu'minu bima kadhabu bihi min qabl. Baiti bayinza kukkiriza kyebalimbisa edda. Nabbi mulamba yajja n'ebyamagero ebiyitirivu bamulimbisa, nabbi waabwe yatuma mubo wa rasulan ila bani Israel, kakati min babi aula era bagenda kulimbisa ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Era mu ngeri yemu nga abalungamya ku ekyo bateekeddwa okubeerako, balina kubeera nga badda batya mu bukkiriza n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Kakati Allah omutonzi waffe ow'ekitiibwa n'atutwala mu ssuula endala, surati Ali Imran. Eno Ali Imran ng'egenda ku alaja dalal y'abanasara, mungoberera, egenda ku alaja dalal y'abanasara, obubuze bwabo abagamba nti ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yazaala nabbi Isa alayhi salatu wassalam oluvannyuma lw'okujjanjaba n'okunnyonnyola obubuze bwabo abaagaana nabbi Isa alayhi salatu wassalam, ne bagaana omuwaamu akatiibwa konna, ne bamulijekitinga, bal ne beewaana nti baamutta. Kakati ate Allah n'atuuza ku sayidi endala ey'abo abaamukkiriza, ne bamujja mu kifo kye, ate bo ne bayitawo obuyisi, ne bagenda ne babeera nga baamufuula omwana, bal okubeera nga bamufuula nti ye Katonda yennyini. Mongoberera abalungi, ebeba annasara beba Christians. Aya etandika nti inna Allaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala alalamin. Wano nno kyekyali kibaddewo abanasara ba Christians ab'e Najirani bajja ne bakyalira omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ng'ali Madina. Mungoberera, gwali mwaka ki ani ayinza okugusika? Guyitibwa wafka. Uli ekigambo kino guyitibwa wafud Najiran, bayitibwa wafud Najiran.
njagadde ekigambo ekyo wafud kibeeko kitusika. Amul wufud, ani amanyi amul wufud gwali mwaka ki? Gwali mwaka gwa 9. Naye wano wetuli wafud Najran baaliwo ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaze okukola sulhu Hudaybiya n'abashiriku. Sulhu Hudaybiya bannamakka yawandiikibwa Suhail ibn Amr ne bakkaanya tontabaalanga sirikola ki? Siri kutabaala. Fa amina annas, abantu ne batebenkera. Fabadaat alwufudu taati ila nabiyi sallallahu alaihi wasallam fi sanati at-tasi'a, ne batandika okubeera nga bajja abantu ab'enjawulo okukyalira omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mu mwaka ogw'okumeka ogw'omwe. Mwaba abajja okumukyalira alayhi salatu wassalam mwe mwali wafudu Najran. Alwufudu kyeki? Ekibinja ky'abantu ekinene ne kijja okukyalira nabbi sallallahu alaihi wasallam. Mwaba abajja okumukyalira mwe mwali wafudu Najran. Hatta basahaba banyumyako nga bajja bambadde amajolobero, bajja bambadde engoye ez'ebbeeyi empitirivu nga banyirira okufa. Hatta qala sahaba sani bagamba nti ma ra'ayna mithlahum, amaaso gaffe gaali tegalabangako ku basajja bambadde byambalo binyirira ng'abasajja bali. Kitegereka? Wafudu Najran ne bajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam okuwulira kikyagamba ku nabbi Isa alaihi assalatu wassalam. Oyogera ki ku nabbi Isa alaihi assalatu wassalam? Naye nga baali bamanye bulungi nnyo obubaka bwali bwabatuukako dda. Lwaki? Anna surata Maryam makkiya, yawa ye Makka. Baali bawulira dde ebikwata ku nabbi Isa alaihi salatu in details, ne baagala babiwulire first hand basobole n'okubaako ka argument kebakola niqash gye bakola wakati waabwe n'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Allah nassa ayati ezimu surati Ali Imran n'atandika okubeera nga azibasomera. Inna Allaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala alalamin dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu samiun alim. Aya niserengeta okutuusa wano wammanga bamuchalenjinga, naam, bamugamba nedda Isa mwana wa Katonda. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwabagamba hadithi mpanvu esinga mustadrak ya Imam al-Hakim. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebigambo byakozesanga okubeeranga abachalenjinga n'abagamba nti Isa yali alwala, Isa yali alya, Isa hal kana yuhdith, Isa yagenda ngemmanju. Qalu naam, bagamba nye fa kaifa yakunu ilah, musobola mutya okubeera nga oyafaanako bw'atyo? Mumuyita Katonda. Tolaba Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba kana yaakulani at-ta'ama, Isa ne maama we balyanga emmere. Ba ulama bagamba nti Allah okubaga nti balya mmere kinaya ayagala kubasongera ku kigambo, kubanga onnabbi wa kitiibwa, muddwe wa kitiibwa, ate Allah yalina enjogera esinga ddala okubeera ey'ekitiibwa, ayagala basongera ku nsonga y'emmanju. Bwe baba balyanga emmere, temulabanga emmere eyo bwe yamalanga okubeera digested babangako we bagitwala. Kana yaakulani at-ta'am, ebyawandiika bikubyeko mu Bayibuli nga yakolanga atya? Nga yalyanga. Kitegeeza nti yatuukanga n'abaako waagenda. Imadha tusawwighun an yakuna rabb, mwe muyinza ddala muli mitima gyammwe okubeera nga mukiwulira tiyatonda eggulu n'ensi, ayinaku wabbali wadda n'amala ekyetaago. Tuli ffenna Allah bagati kana yakulani at-ta'am, balyanga. Abategeeza ayagala obbalaga kino kyokka kirimu obujulizi nti okulya kabuliro ka bukendeevu ebi organize sobola okubeera nga zikola zitya, nga zitambula, organize biri nga zikola, si bwe kiri? Kuba ate oba bamalayika ba Allah tabaraka tebakola batya? Tebalya. Bamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala, ani amanyi bamalayika tebalya? Ani ina dalili? Ibrahim alayhi salatu wassalam. Fama labitha an jaa bi'ijlin hanidh, tiyalwawo baali bazzo okuzikiriza ab'e Sodoma ne Gomora. Sodoma yitibwa Sadum, Gomora yitibwa Omara. Ebyo bitundu ebibiri. Olwajja bamalayika ba Allah tabaraka wa taala bwe bajja el nabi Ibrahim n'abalaba basajja abanyirivu, dhuyufun kiram, abagenya baki agant fama labitha, tiyalwawo an jaa bi'ijlin hanidh, n'abaleetera ennyana ey'ennyama empitirivu okubeera ennungi.
bwe yamala okugibawa agenda okulaba nga tebakola batya nga tebalya. Falamma raa aidiyahum la tasilu ilaihi, bwalaba bazinze emikono tebagigolola kulya ennyama empitirifu obulungi bwetyo, nakirahum, omutima nekola gutya negufunamu okutya. Wa aujasa minhum khifa qalu la takhaf, ne bamugamba ntokola otya, inna ursilna ila qaumi Lut, Allah tusindise wani nitwiga bamalayika tebakola batya, bamalayika tebalya. Kakati labo wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwalaga nti bano bakolanga batya, balyanga. Wa huwa kinaya, ekyo nno nga kikusongera kubeera nti bwe bamalanga okulya eyo nekyai eyabasindikanga okulya yabanga erina okubaako webasindika okubeera nga bejjamu bye bakoze eki, bye balidde, basobola okuteekamu ebiki, basobola okuteekamu ebiki ebirala. Kale ng'ekabonero ka buki, ka bukendeevu, yani kitegeeza nti kabonero ka buki, ka butonde. Kakati Nabbi sallallahu alayhi wa sallam akola hiwaari eno ne Nasara Najirani, n'aba Nasara abawa abe Najirani. Abo nno bonna baatuuka ne basiraamuka bonna ne bayingira ddiini y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wabula mu hiwaaru eyo tebakkirizaawo era baasigala bakola argumenti. Allah kyava aleeta almubahala wansi, awo no twagala okubeera nga tukola tutya, bwe twagala okubeera nga tutambula. Sekabirani weeteeseteese tutandikiraawo insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. Sekasa njagona kutulira mpala inshallah. Naam. Ebigambo ebyo bye bigambo ebiddilla oluvanyuma lw'ekyafayo ekiwanvu kyetwalaba mu misomo egikulembedde. Batunnyonnyola ku ngeri Nabbi Isa alayhi salatu wassalam gye yatondebwamu n'engeri ow'ekitiibwa Nabbi Isa alayhi salatu wassalam gye yazaalibwamu. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yanyumya ekyafaayo kino okuviira ddala ku dduwa ya maama wa Maryam alayhi salatu wassalam nekyo ekyaddilla oluvannyuma lw'okubeera nga azadde omwana ono omuwala Maryam n'okubeera nga yamuwaayo okubeera nga aweereza wadde yali tazze nga mulenzi nga bwe yali alowooza nti agenda kubeera mulenzi, n'engeri gye yakulira mu mikono gya Nabbi Zakariya alayhi assalatu wassalam, n'engeri malayika gye zajjanga eri Maryam okumuteekateeka okubeera nga agenda kufuna olubuto lw'omwana ataliiko musajja, n'engeri gye yabaanukulamu Maryam, engeri gye yanukula zi malayika ezo, n'engeri gye zaamunnyonnyola gye zaamutebenkeza, era ne tugendera ddala mu maaso okutuuka ku kuzaalibwa kwa Nabbi Isa alayhi assalatu wassalam. N'ebigambo Nabbi Isa alayhi salatu wassalam byayogera n'abaana ba Isirayiri ng'amaze okuzaalibwa mu nzaalibwa eyo ey'ekyamagero. Abasiraamu gye tukkiriza mu ebyo bye twenyumizaamu ng'abasiraamu n'okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubeera nti eddiini yaffe omulabe waayo tatuleetera ffe abasiraamu kufutyankayo mazima gonna na bulungi bwonna bubeera ku ekyo omuntu kyabeera alina oyo akontana n'eddiini ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukkiriza Nabbi Isa alayhi salatu wassalam n'okkiriza nti yazaalibwa mu nzaalibwa y'ekyamagero, nga n'obusiraamu bukimanyi nti yazaalibwa mu nzaalibwa y'ekyamagero bukinywezaawo. Bw'ogamba Nabbi Isa yakola ebyamagero tubinywezaawo, bal Qur'an yeewuunyisa erina ebyamagero byeyogera ku Nabbi Isa alayhi salatu wassalam ng'eri mwaba bagamba nti bakkiriza Nabbi Isa alayhi salatu wassalam n'okubyogera tebakola batya, tebabyogera, tebabinyumyako, tebabirina eri ewaabwe, nga Qur'an ebinywezaawo. Tuli ffenna okulaga obwesimbu bwa Qur'an n'obwesimbu bw'abasiraamu mu kubeera nga tebalinayo konna ke bafutyanka mu ekyo ekiba kyava eri ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati yabannyonnyola n'abannyonnyola byonna bye yabannyonnyola, ng'abannyonnyola bakimanyi bulungi nnyo nti Nabbi Omuquraishi atasoma era atakola ki, era atawandiika, in huwa illa wahyun yuha, nga bubaka obwava eri ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ne busibwa ku mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Kyava agamba ow'ekitiibwa Allah, era wano wenjaga tutandikire ti dhalika natiluhu alayka min al ayati wadhikiri al hakim. Tandikiraawo osome aya emu kwemu nga tugivuunula insha Allah tabaraka wa ta'ala. Naam Shaykh Hassan. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ebyo nno byenkusizzaako, ebyo nno by'obasomedde, ebyo nno by'obannyonnyodde mu ebyo ebikwatagana ku Nabbi Isa alayhi salatu wassalam, byebyo omutonzi wa Allah subhanahu wa ta'ala byakusizzaako, yaani en wahi min Allah subhanahu wa ta'ala. Bino si bintu birowooza wabula ye wahi kuva eri Allah ow'ekitiibwa tabaraka wa ta'ala. Naam, genda maaso. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. Kasabaamu buuza ne bamugamba nti kaakati bw'oba ogaana nti Yesu mwana wa Katonda, kaakati tulage kitaawe. Allah namugamba abaanukule nti inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam. Ekyo kye kibaleetera okubeera nga mugamba nti mwana wa Katonda, okubeera nno taliiko taata. Yani bamugamba naawe olaba okikkiriza
nti teyaliko taata kubanga byabasomedde birikkirira bulungi nnyo nti obusiraamu n'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam bukinywezaawo nti nabbi Isa alayhi salatu wasallam yazaalibwa nga taliiko ki taliiko taata nekibasanyusa nnyo olayo naye bukkiriza taliiko taata kiba kitegeeza nti mwana waki mwana wa Katonda. Kati Allah n'abaga ati inna mathala Isa inda Allahi, mazima ddala ekifaananyi kya Isa eri Allah, mazima ddala ekifaananyi kya Isa eri abakkiriza abategeera ebyawandiike wali ku ddiini eki kamathali Adam, okutondebwa kwa nabbi Isa kufaanana ng'okutondebwa kwa nabbi ani Adam alayhi salatu wassalam, mu kubeera nti naye teyaliiko bazadde, bal ye teyaliiko taata teyaliiko na maama. inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabi thumma qala lahu kun fayakun. Yani nga Allah subhanahu yatoa nabi Adam alayhi salatu wassalam nga taliko taata taliko ani taliko mama, ate nembeera nga muli bakakafu nti si mwana wa Katonda. Era Bayibuli ekinywezaawo bulungi nnyo nti nabbi Adam alayhi salatu wassalam teyalina taata teyalina mama, naye ekyo kyabaleetera okumuyita omwana wa Katonda. Bwe kiba nga tekyabaleetera kumuyita mwana wa Katonda, nga mwakitwala nti Katonda atonda nga bwakoze eki, fakaifa tastaghribun wa kaifa tasta'dhimun. Kakati mmwe muli bankola ki abakungiriza mbu nekibasukkako nnyo okubeera nti nabbi Isa alayhi salatu wassalam atondeddwa nga talina taata awamu n'ekyo ng'alina maama. inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turabi thumma qala lahu kun fayakun. Allah yamutonda mu ttaka n'agamba nti ba, n'afuuka ki? N'afuuka omuntu atambula, era ffenna ntubeera nga twava mu ye nga tuli mu sheepu yennyini nnyini eya kitaffe Adam alayhi salatu wassalam. Mungu billa abalungi, genda mu maaso. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يا مغامبا الله تبارك وتعالى الحق من ربك amazima ku nsonga eno geego gokka agavudde eri omulezi wo ow'ekitiibwa Allah tabaraka wataala. faman hajjaka fiihi, oyo yenna agenda mu maaso n'okuwalaza empaka n'okwongera mu maaso kola arguments oluvannyuma lw'ebyomusomedde min baadi ma jaaka min al ilmi fatalawtahu alayhim, kumyola okubeera nti nno ofunye obubaka okuva eri Allah subhanahu wataala n'obubasomera ne bawuliriza bulungi ne basigala nga bakalambidde, idhan abo tolina kyakubakolera kubeera nga obamatiza, wabula bayite mugende mu kigambo ekinene. Faqul taalaw, bagenti bwe mba mulemeddeko nga bino byetwogedde muwulya nti si bituufu, taalaw kati mujje. Naam, nadiyo abnaana, tuyite abaana baffe. Nze ndeeta abange, nammwe muleeta abaki? Abammwe. Nadiyo abnaana, tuleete abaana baffe wa abnaakum, nammwe muleta baki? Abammwe. Wa nisaana, lete bakyala baffe, wa nisaakum, nammwe muleta baki? Wa anfusana, nange kennyini mbeerewo kabwejungira, wa anfusakum, nammwe temubulawo. Thumma nabtahil, tusabe Allah subhanahu wa ta'ala ensonga zino aziyingiremu, fanaj'al la'natallah ala alkadhibin, tusabe Allah ateeke laana ye kwoyo alimba, kwoyo akalambidde mu bukyamu ng'amaze okutegeera amaki? Amazima. Bakikkiriza? La, khalasu ila ba'dihim ba'da, nga hadithi bwetulaga khalasu ila ba'dihim ba'da, ne batambula ne badda wabbali
nebagamba nti innakum la ta'lamuna mukimanyi bulungi nnyo nti idha tabahala al insan singa omuntu yekolimira tabi'ahu la'ana wa dhurriyyati laana emugoberera neyiga nembaki n'abaana be. Tusiibule tutambule tukole tutya tutambule tuddeyo ne basiibula ne batambula ne bakola batya ne baddayo wakati wufiqu kubanga era bawunzika mubo mwavaamu abaasiramuka oba at least mu baana baabwe okubeera nga bakola ki baasiramuka bwe kimanyiddwa obulungi nti nno Najeraani ewali abanaswara bonna baatuka ne bafuuka baki bonna baatuka ne bafuuka basiraamu. Genda maaso. Inna hadha lahuwa alqasasu alhaqqu wama min ilahin illa Allah wa inna Allaha lahuwa alazizu alhakim. Inna hadha lahuwa alqasasu alhaqq. Ebyo nne ebikwata ku nabbi Isa alayhi salatu wassalam. Lahuwa alqasasu yani alkhabaru. Lahuwa alkhabaru alhaqq. Ge mawulire ag'amazima akwata ku nabbi Isa alayhi salatu wassalam. Genda maaso. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. Babeera basiibudde ne bagenda nga tebakkiriza bino by'obagambye mazima Allah amanyi bulungi ebikwatagana kwabo abakola ki aboonoonyi yani ebijja okuddirira kubo Allah abimanyi buki ayimanyi bulungi. Genda maaso. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأن الله سبحانه وتعالى على جرم بك محمد صلى الله عليه وسلم أقول أركورا أروام إيرانغا تشلاجيرو إتشدا جتولي نغابا سلام أقول أبانتوا بركورا أرواتي أروام nga kino kyekyoka ekitufuula abenda yanna kalama ekitufuula baseruganda ab'amazima nekituteeka ku page emu fenna ntutambula Haji Misi ne Muzeeyi Filipo ne yani Anatoli ne Sabani okubeera nga bonna bagenda kunsikira mu jjana ekitiibwa. Ebitufuula baseruganda si kubeera nti oli ali mu ekereziya ye ne tugenda ng'abasiraamu ne tumuzimbirako ekereziya nabo ne bajja otulaga obwa seruganda ne bajja batuyambako okuzimba omuzikiti. Kitegereka? Eyo dalalun mubin obubuzo obwolwatu era omusiraamu ge katanda n'akikola yakfur kufran akbar wa yakhruju min ad-din akaafula obukafiri obunene n'afuluma mu busiraamu. Kasita oyimirizaawo omuzimbo ogusinzibwamu ekitali Allah tabaraka wa ta'ala oli n'akoowoola Yesu nga gwayita Allah subhanahu wa ta'ala nga kuliko ettofaali lyo mu bugenderevu oba omuyiko gwo oba amazzi go oba ekiteeso kyo oba birigiyo munnange ng'omanya nti nno obyonoonye bikwonoonekedde bw'ofiira ku ekyo nga teweenenyeza kikolobero ekyo ogenda mu muliro gw'otagenda kufuluma mu bugenderevu na bugenderevu. Kati ki ekitufuula abooluganda si bali ku kwekuumira wali mu ekereziya bali ne beekuumira wali mu kkanisa bano ne beekuumira wano mu muzikiti nga bwe bagamba nti nno obwa seruganda tubeere nga tukola tutya nga tulina akakiiko akagatta bannaddiini tubeere nga tulina enkolagana ey'ekinnaddiini engeri gye twegattira mu nabbi Ibrahimu alayhi salatu wassalam fena twamukkiriza Yesu tetwawula ne Muhammad batwawula babeera nga abo bo twagaana okukkaanya kasita fena twakkirizaani twakkiriza kitaffe Ibulayimu ne tuyiteekawo oluganda olw'ekimpatiira olufaanaganako bwe rutyo. Kaakati ki ekireeta oluganda? Allah wanaalutulaga oluganda lwe luliwa. Qul ya ahlal kitaabi bakoolu bagaye nti abange mmwe ba ahlul kitaabi alyahudu wannasara taala omujje ila kalima eri ensonga sawain bainana wa bainakum egenda tufuula ffenna nga tuli kimu egenda tufuula ffenna nga tuli muntu omu sawain bainana wa bainakum ensonga ki alla na'buda illa Allah
okubeera nga tetusinza okujja kufenna nga tusinza Allah. Tokoola Yesu, tokoola Bikira Maria, tokoola Mwoyo Mutukuvu. Tusinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Kino kyekigenda tufuula omuntu omu, kyekigenda okuteekawo oluganda olwannamaddala, oluganda olutaliimu bukuusa. Mujje eri oluganda olugendo tufuula ab'amazima mu bifuba munda. Lwe luliwa? Lwe luzimbiddwa ku nsonga eno wammanga, alla na'buda illa Allah, okubeera nga muffe tewali yasinza okujjako Allah. Teri agamba nti Yesu ye Mukama, teri agamba nti Yesu ye Katonda, teri agamba nti Yesu yakola obwa Katonda, teri agamba nti Yesu mwana wa Katonda, n'abeera nga amusaba ebyeyawulidde omutonzi ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alla na'buda illa Allah wala nushirika bihi shay'a, era tetumugattako kintu kyonna. Nitubeeranga obwa Katonda bwe ayina babufuga nabwo. Mwoyo Mutukuvu afuga, n'omwana afuga, nani ne taata akola atya? Ne taata afuga. Nedda. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, n'okubeeranga ffe wakati waffe twerondamu ne tutukuza abamu ne tubasinza ne tulekawo Allah subhanahu wa ta'ala. Nalabanga faaza Kigonya mulyanga mwogerako nnyo, yali faaza muzito eyavanga ebisanja okujja ku kitundu ewaffe okusabisa ki? Okusabisa emmisa ku St. Anthony Gayaza Bridge. Yajiranga mukavoxwega ne mukamanyi kali ak'obutama. Bwe yatuukanga ng'ateeka wali ki? Ng'ateekawo entebe ye. Abaana nga bajja nga bafukamira awaali nga bozibiriza nga batandika okulombojja, nze nakoze kino, nze nakoze kino, nze nakoze kino, nze nakoze kino, nga muteako omukono, genda mwana wange nkusonyiye, genda mwana wange nkusonyiye. Faaza Kigonya, genda mwana wange nkusonyiye. Twakiyitanga okwejjusa. Eki? Okwejjusa. Subhanallah. Eyo tauba mu Bukatoliki, kwe kwenenyeza Allah mu Bukatoliki. Ogenda wani? Ogenda wa faaza. Ako kagundi kabayaye. Ate era kadipictinga ekiryeri. Katulaga ekiruddawa, katulaga ekiryeri. Nti ekiryeri basaba faaza abakole ki? Abasonyiwe. Katuufu nnyo. Weekali nnyo. Yenkola eri luddawa? Eryeri. Nkusonye mwana wange oyo ng'agenda. Airini nga naye ajja ng'afukamira ng'abutula. Nabbe sente za maama. Bwe nali mpita ku bikajjo bya toofa nabibba. Bwe nagira maama antuma ne mmunyiiza. Nengira bwenti. N'alombola. Bwana buto bufukamidde ne bulombojja ebikolobero bye bukola. Faaza era abeerawo yekka, kubanga eno sawa ya tauba. Abantu baleke kuwulira majano g'abaki? G'abantu. Yeeyawulanga kuba ne bamuwa entebe. Wali ku staff room awo yawaliwo kashedi nga waateeka entebe ye. Mwenna mubeera eri. Azze kusonyiwa, avudde ebisanje ajja okusonyiwa. Allah kyatugamba nti wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Tuleke kwerondamu, twekolemu omulimo, tukwate abamu muffe tutandike okubasinza, tulekewo Allah. Mu Busiraamu teriyo yeenenyezebwa okujja kaani? Allah. N'omala ogamba Nabbi Muhammad tusonyiwe, tosigala mu buki? Tosigala mu Busiraamu, kubanga okwenenya kiri mu bintu ebikolerwa Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Bwe mwaga tubeere kimu, tulekeraawo okubeera nga twerondamu. Ono Bikira Maria muntu munnaffe tumusinze, ono Yesu Kristo tumusinze, bano bakabona tubasinze, ba bwana bukulu tubasinze, ba saints tubasinze, tugende Wangobya tumusinze, Maria Teresa tumusinze, Kizito omuto tumusinze, Mawaggali tumusinze. Nedda. Kaloli Lwanga. Wabula tuyina kubeeranga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Fa in tawallaw, bwe bagaana, faqulu shhadu bi anna muslimun. Mubagambe nti oba muganye, mulemedde wali, mulemedde ku nkola eyo, mwe mukimanye nti ffe twasiramukira Allah subhanahu wa ta'ala, tumusinza yekka, talina mwana, teriyo kitonde kyonna kirina bwa Katonda,
era ffe twasiramukira omutonzi oyo ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Awo nyini bwe tugenda okutandikira tukyali ne abanaswara abo ba Christians, era bwe tugenda okutandikira biidhni mawla jalla wala alhamdulillahi rabbil alamin.